teri muntu yali atadde ku his excellence Lutalo abantu abalala bonna bali ku biki kubyabo teri nasobola kumuteekako Lutalo ate kati essaawa zino yatabuka nnyo Lutalo Bebe Cool ne his excellence ne Kamili olwo terwali Lutalo abo yali abasobola omuniga yakanyuga eccupa neyita ku mukulembeze wano nekuba ku kisenge gokimanyi nti baasi eyo ndagirabako olumu n'amaaso gange ng'erina weepaakinzi nefulumamu abantu nga 30 nenga buli muntu agifulumamu akutte embuukuuli embuukuuli kumoki 100% badiki ku live kwe tuligo mwana Katonda ali atugoberera amanya wampita Metani Club Bongo oba Rwimasamu wasibyo otya wasuzo otya mukama kumya atya akwagadde atya afa akyatukuuma era akyatulagira ddala nti ye mukama weewaawo ku live ekwendi bulijjo kwensinziira campaign gye tulimu ya Let My People Go tuva Makindye Foundation tugitwala e Kamengo ensi Katonda gye yatukwasa okuyimiriramu tukyuse ensi yaffe nga tuyita miti emito abaana b'okunguudo abasukka 150 tubatwala Kamengo mu kifo ekiteeketeeke obulungi olwo nno gye tuli babangulira bakomewo nga bazze kukyusa bye balese eno balikomawo nga babulira enjiri bayisa Katonda waffe ekitiibwa ne waggulu wa byonna ng'ensi yaabwe ebeesiimisa ekitenkanika nze nzikiriza nti gwe oba omwana omuto oba n'okwatyako omwana omuto okukyusa obulamu oba okyusizza ddala ennyumba ya Katonda era oyo atola ku lw'omwana omuto aba abudaabuda Katonda bw'oyambaza omwana omuto bw'omuliisa oba oliisizza ddala Katonda era oba ozimbira ddala mubiri gwa Kristo tusigazza akabanga katini wadde nga tukyalwana tulaye nga mu kabanga katini ako tusigazza at least ebitusobozesa okubeeka mu nga tubikola wiiki eno ewedde mukwano gwa XX yatuwaddeyo akadde kamu mu emitwalo 2 mukyala Rema n'atuwa emitwalo 3 omulala XX n'atuwa emitwalo 5 CEO Forest Resort Reza n'agagenda tugulirayoko emmoloka y'omusenyu ya mitwalo 9 naye n'atuwako emitwalo 6 nasigala nga kugundye ku bweyamu bwe kulyako emitwalo 3 ewere emmoloka y'omusenyu tote tufuna akadde kamu emitwalo 6 mu gumu ne tuteesa bwe tuti nti sente ezo zaali zimanira ddala okumala toys ogiteekamu toys n'ebibulamu naye tugamba nti nedda efo gy'okugulamu toys n'enjigi za toy awo weetusobola ogikozesezaawo kasooke tuswamemu tudde deni ku kiyungu twazikute ne tuziteeka zonna ku kiyungu ekiyungu batugambye $3,600,000 ntubawako akadde kamu emitwalo 6 mu gumu newasigala balance wakadde kamu emitwalo 9 osobola okuva noga nti nedda gamba kwatireko tugenda tutabaala mpola mpola bwe twakuba ku plaster mu rooms etuyiwa enkokoto abantu gamba nti nedda tusobola osulamu ne tugenda ku toyi ne tugiyiwa ne tuteekawo ebisobozesa okubeerayo Luga tails tezitta ne finishing waayo tasobola tulemesa gikozesa kati katugende ku kiyungu ekiyungu kino tusobola okuba we kitali naye engeri gye tulina abaana obuyonjo bwabwe n'ebyenfumba byabwe nteekateeka tuleme gitagaza nnyo awo ne twagambye nti nedda n'ekiyungu tukiteekewo wadde byonna bye tugenda kukwatako finishing tujja mukola luvannyuma naye nze mmanyi nti Mukama agenda kusigala ye Mukama nga ali mu kifo kye awo bulijjo tumulabira era tugenda kuyingira ekyammingo mu kitiibwa ekiyitirivu gwalina ensigo y'ensi 1/10 ekyensi tozanyira ku kya Katonda ngamba ekyensi osobola kitusigamu kusawuka semiti ka mitwalo 3 mu 10 emmoloka y'omusenyu ya mitwalo 9 y'amatafaali ya mitwalo 25 n'36 y'amayinja ya mitwalo 16 getukozesa okuyiwa enkokoto soga nti nedda zikangule emmotoka kanguleyo seminti kyonna gwatoola eri campaign eno ogenda kubirabako nga bikolwa ojja kudda otuwa obujulizi era ojja kuba omujulitwa nti awe natoola byakolwa era byakola omukulu gye baliko ssebo embeera
embeera bwetyo era nga bw'ogiraba. Oli eno Ndi eno tewoomya nnakabululu bwe bityo. ndagidde ku mafuta ngendo tukonga ate amafuta gaaliwo naye nga tegakyali mafuta wadde olina kuŋŋamba ewaali amafuta Amafuta weegali olabika gwalabye obubi. Kireka baagakweka bukwesi kati engeri enkulaakulana gye zijja amafuta tegakyalabika waliwo abaateekawo enkulaakulana engi. Tulina kukyusa ndagirira tulagirire bano abapya nga n'abakadde baaliwo era weegali. Amannya agange nze Leboka Yaayu gali gennyini agaddala Ssembatya Abdulkalimu Wakayaayu. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Guna taddewo amaanyi. Ese gunda mweri. Ese Wakayaayu. Leboka Yaayu. Ese twakoma wali abantu ne baŋŋamba nti ate akoze atya ng'agimaze mangu ne mbagana nedda tujja gira mu episode ng'abantu baagala okumanya Kabaya ne Bobi Wine Firebase Casanova bakwatagana batya enkolagana eyo yavaawa kubanga Kabaya tosobola bawula na principle baliwe bati ffenna tuli bwe tuti ne principle si Kabaya yekka. Buli muntu yenna muvaayo kukiraga naye nakulabyekaawo ng'ogenda otimba ebipande bya principle jasi batusinga businzi ku maanyi nga womanyi nti oli asobola okuvaayo n'ayogera ekikye n'okirabirawo ate ffe ebyaffe mu biraba bye tukoze nga wayiseeko wiiki naye nga tuba twabikolera mu budde bwe buki ffenna tuli bwe tuti ne principle totwawula oluyimba olw'ekiwaani Kabaya Casanova ne Kakookolo baluwandiise principal ajja mu ghetto tune emuyitamu anyiga likoda bw'anyiga likoda atwala kiwedde mu studio mu Dream Studio batandika okukuba eŋŋoma muba mugenzi okulambula ku principal nga takyajja musajja waffe tugende tumunoonyeeko musanga eŋŋoma abaproducer 5 bagituddeko etojjera kwe bayita okukola ki okutojjera enviiri zibava ku mutwe amalasi gabava ku mutwe muganda wange principal yabalabanga mujja oluyimba era zinsasira nnyo abantu abeereeyo era bwana abantu bafunye omukisa n'okubeera eyo okweyita bakibanda n'okukola byonna bye balina okukola bayiseewo kuba basanze principal mwana yayingira mu pulogulaamu engi endala nga yakkakana tayalina nnyo budde bwabaki bw'abayuuti aduka studio agibalekera oluyimba gababa yawe kasaba nkwatako tuni yabwe biyinza obutaggwa mufene tuni ki neera tebiggwa ebyayayi tebikola kyekyaddako principal tunulira abantu bwe ati principal ina firimu zabaddemu mpitirivu nnyo nga jasi gwe wakulaba mu firimu bw'ozannya nga tolina yadde ne kwota gye wazanye ku firimu zako aduka ayitamu bakuyitamu ffeno ewaffe okudduka bibeera eri wammwe ene ewaffe kubakola kuyitamu kati ng'era w'obimanyi okunoonya omuntu buba busobozi waliwo n'abantu b'otasobola kunoonya kati gwe nsobola okukugamba ogenda onoonye Kiggundu nenkuwa ne wiiki naye ng'ate waliwo asobola okumunoonya mu ddakiika 3 oliwa ndi wano jangu nsanga eki okunoonya omuntu naye kisinzira muntu kigwokola ki gwonoonya omuntu gwonoonya omusobola era mu process y'okunoonyaawo omuntu oyinza okuwunzika ng'ate kuba gwonoonya naye aba akukola ki akunoonya adduka mulangirira olutalo lulangirirwawo wakati w'obutakkaanya obwali bukoze eki obwali bubaluseewo tuni eno temwayingirako mu studio kugamba nti kati tuni mugizikize kukyankalanya studio eyo ate kakati studio wali obanjani kituufu kiraya olwedde gw'obanja ayise eki adduse
bano bali ku mulimo basasuddwa n'okukola ki batuni n'okukola ekyo kye bali mu kukola ki kati obanjani era olina kusala wekka ffe mu ghetto tulina kye tuyita okusala osalamuko ku pulesa n'oyongeza ku sukaali n'onoonya w'olina okutandikira strategy oba onaalumba okitegeera muwulira muvaayo olwo olukola ki era oba okitegedde ekiriwo nomanya nti kati kino kyekikola ki kyekiriwo kati naawe noddayo seetinge okole strategy bagiyita strategy se wageto yo tetwasoma tombusaabuza metatic esobola okuba structure nakyo kisoboka naye structure kinene nnyo structure kinene ku strategy kati ndiba strategy structure nga zikolebwa strategy nti gwambuzaabuza strategy gazikola ki gazikolebwa ensonga egonjoddwe jjukira ffe mu ghetto tetuloopa gwetosuubira okujja mu ghetto okola amawaazo go bakutwale ku poliisi kati ate olaba tuyinza n'okusaba poliisi ereme kubiyingiramu ffe tubyekole ki bwe tulaba nga poliisi ewazawaaza nnyo tusobola ogisala ereme kukola ki poliisi temubiyingiramu bino ebyaffe ekinaaba kitulemeredde tujja kujja emuseke mutuleke kati awo efiriwe yaliwo embiranye ekoze eki etandise eguddwawo kati jjukira zino ghetto na ghetto ezikola ki bayithawo abaana tebalaba ku bintu byaliwo kodda naye nze naliko Katwe Nnulu awo nasomerako Katwe Nnulu nalabako ku ntalo za ghettos nekibayita abayaayi kati wali bayaayi ng'abayaayi bava eri eno sima gye bafuula eripanda ebiseera ebibali tebanayitayo nalipanda naye nga bava eripanda nga balumba eno ekatwe kati n'ab'ekatwe nga babakomyawo okubaza eripanda naye ng'omuyaayi yadda nga talina mugongo ng'omugongo bagugisizaako ejjambiya okakasa nga byaddala bibyaliwo eki kati olutalo lwa ghetto lukoze eki luguddwawo Kamwokya versus Kisenyi naye ate jjukira nti ebintu bya ghetto bino nno biraba edduka okimanyi nti omuyaayi abeera ekisenyi yabeera ekamwokya byebimu abayaayi be bamwe era bw'osanga ku mayanja bojja n'okusanga egundi ku Soso Emmengo bayitamu buyisi ghetto tezirina nnyo bantu bapya kuba naffe tuli naffe tuli mu gavumenti waliwo tayimu ey'okulikuruutinga abamu bafuluma waliwo abafudde kati ate ekyo si kyangu kuba ne institutions endala zikola ki zikola si ffeffeka abakola ki abakola kati tuli kuluutinga ne wayitawo ebbanga bwe bityo kati omuyaya abeera ennaaliya yo omuyaya abeera Kamwokya yo omuyaya abeera ku ki ku siteera kati enkalo z'abayaaye zikoze eki ziguddwawo naye jjukira abayaaye bakola ki bebamu bamanyiganye nti strategy bazikoze tibannaye tulina bye tubanja limba balubye kuva dda nga tuli wano tetulina kye tubanja n'amaanyi gatukola ki tubadde mu ntalo za kutwala busimu kukola ki naye kati tubbiddwa bataalise olwani strategy ani agikubamu nnyo omuliro ebintu bino byalimu nnyo omukulu gwe bayita Kakokolo de Maski yalina nnyini kantu konna akabadi akeera yasuulibwa nti kuba n'abantu ababiri tomulabako nti yali strategic nnyo ye nga yene yalina structures yali ayina ebiruubirirwa ne byali agoba nti teyali follower ye mu nkula ye yali yeetaaga kufollowingibwa yali mastermind yali muzimbi kati entalo zikoze eki ziguddwawo mastermind akabadde katuufu mastermind ebintu by'oluzungu nange sibimanyi nnyo kabadde katuufu tugenderaawo kakati ffe tuli bazungu naffe era tetuli bazungu kati entalo zikoze eki ziguddwawo ghetto kuki Kamwokya Kisenyi kati awo okimanyi wonna abo bonna bulipanda buba bwegasse eno namwe Kamwokya mukkirizibwa okugatta eyo ki pulogulaamu ki naye nagambye omuyaye yeki yomu olwo olowooza entalo zisinkanawa kuba osobola okuba nga obanja omuntu nga tosobola nakutuuka waabeera ng'omuntu levo kuki
opportunity yali eji national chi jam session yali weri ng'ovudde ku bya jam session oba biki teri muyimbi buli muyimbi kyalinga kimukwatako okujja ku National Theatre. Ku National Theatre alina gundi bbiri mu ezaali zimanyikiddwa mu wiiki. Yalina jam session Monday n'ebeerayo yalinayo ne gundi y'olwokusatu. Yali amazina batya. Yali abayimbi bonna eno gundi eyaba hip hop yalinga ya ku lwakusatu kati eno jam session nga ya ku Monday. Eya Agure yabange y'olwokusatu eyaba hip hop. Bali bagiyita Bonfire. Bonfire. King Sam bajja akagambo Bonfire. Big up King Saha, big up Agure. Agure by the yali akuba hip hop. Oba amutegeera ko yali akulira ebintu ebyo ku National Theatre. Naiti yali agikwasaganya. Kati tewali walala wonna bayayi we balina kwekola ki? Kwesinkalira. Okujjako National ki? Either gifiise oba ogendeyo bakuwe. Oba ogendeyo bakole ki? Nenga ani agifiisa. Omuntu amaze okufuna ekibuli ekitwala ekikyo kitegeeza n'okusobola abakola ki? Akusobola kwewulira. Bide ebyokudduka omuntu asobola okudduka wamusanze teyeetegese. Okitegeera nange nsobola okudduka osobola okujja okulwana nange nga ndi mwanda oya kati nyimirirawo buli olw'okuba ndi mulwanyi nsooka nenziruka nenfuna nenyambala engoye z'abaki z'abalwaji bw'oba okyaliwawo n'okakasa nti mbadde sikoze eki ate abayaya abamukulwana asooka ateerako kiti oyinza omusana tanakiyiwako omutwe nga gukalu nnyo kanensooka enkirodingeko nkomewo oyo aba alimba gye bali sebo mumya okube ngumi obulungi asobola kukola biringa ngera byakuyimba musima omuntu waba akola ekintu aba akikola ona abayimbi nga watanywa kitira genda ku stage akulimba just deliver ko yaliteekawo maaso ge oba taba muyimbi naye omuyi kati kuba mwaka faana bakututte egundi ewantu tewali kiti abasajja bakusasudde sente zaabwe ng'atodda mbaza babiti ekityo kinywa sikozesa bitinze just nkozesa biragala bombo miruluuza nga tufunyemu obulwadde nga senyiga ko tukola interview nga mwana kasuke mpumulemu kebyagala biweddeko ku mutwe bombo lyange miruluuza wali opa kubiko nywanyo obukyayi kacyayi kabakamba ku kideera leero tunsanze naki tikali kaweddeko ku kacyayi ku mutwe kati Uganda wange nkujira National Theatre nakulwali lwa Monday nga buli muntu alina okuba ku National ki tedi muyimbi atuze gwesala ku National Theatre omuyimbi generation yaita sawa butaba kubayo abantu bonna bali ku National Theatre gwe kyoyina okumanya buli muntu yenna yali ku National ki Theatre waddala era gwe tutalabayo big up kyakabi ne music wo oli waddala osanga neyo gye wali naawe wali ekifo nga National Theatre nga tetwakitegeera buki butegeezi okitegeera kati ensisinkano erina kuba ku National ki gugwe omukulu wadduse abombye kakati kakookolo wadda mu geta agamba omukulu ono tulina omusanga weewano gwe wawoyinza omusanga butwalira le basikaali obukulu sebo buva buto omuntu sebo osobola okumulaba mu 2025 nga mukulu era twafuna nnyo obuzibu bwano obutategeera bwaffe naddala abantu abakulu kati okimanyi nti abantu abakulu bafuna obuzibu nekyagulanyi buli muntu yenna kyagulanyi gwasinga obukulu asinga kyagulanyi obukulu amulinako obuzibu aba tategeera nnyo ng'entegeera ye nnafunafu amwewulira za musoka amwewulira bano bonna bwasanze ku malediyo basanze ku gundi bonna basajja nkulu abo boolaba bagato musobola obuzibu bwalowooza tubukola ki naye nga sebo obuto buva ki obufuzi obukulembeze buva buto omuto avanga muto nga mukulu omuntu aba muto nga muki mukulu fresh dead si mukulu we waabwe mukulu ensonga azimenya family zisobola okuyimirira family affair waliwo ekiyinza okugenda mu maaso awo nga fresh dead taliiwo kale bino ebyokusima toyi musime munaamutegeeza ateekeko ssente fresh dead alina okubaawo ekintu kyonna
ekirimu ebintu byaki ebitegeerekeka. Tuli ku national theater. Kakokola agamba tumulumbaawo we gugwera olutalo mululangiridde era sirabangako ku lutalo. Teri muntu yali atadde ku his excellence lutalo. Abantu abalala bonna bali ku biki ku byabo. Teri nasobola kumuteekako lutalo ate kati essaawa zino yatabuka nnyo. Lutalo lwa Bebe Cool ne his excellence ne Kamili. Olwo terwali lutalo. Abo yali abasobola. Abo yali abasobola. Kale we biba byaliyo yabasonyiwa kuba baali baganda be. Ndete lutalo lwe nalabi olwaddala mu byaddala nga wo ng'omukulu Kakokolo Demask ng'ayimbudde era ensi yamusuubwa omuntu yenna atamumanya munoonyeeko Kakokolo Demask. Era omukulu w'omuvubu ogenda n'omubuuza bw'oti waayi Kakokolo Demask omumanyi ayinza okukola wa yafa respect. Lero yakoze eki pozi afiira mu covid yalwala n'afa. Yafa covid. Kakokolo yali strong okuwona covid just yafa accident. Yalwala ekitegeeza yafa bamutomera n'alwalamu ennaku ntonotono n'asikawo. Kulembeze atuuka agamba Kakokolo Demask agamba musatu mu kimu Lwammande bazisiba buli omu agisiba. Otatandika ddulangirira ddi buli omu agisiba yatandika ddulangirira ddi ennaku zaali mmekaawo ez'okweteekateekaawo kundi bino ebintu byadda tosobola kujjukira nnaku naye gwe jjukira olutalo lukoze eki luguddwawo buli mwasibenga tewakyali mukwano. Luli tubadde bakozi luli tubaddeko akakwate tubadde tujja kusaba kyakulya tetukyakyagala. Sebo Ghetto Youth yekyanga gwe era toddenga eyo nolowooza mbu simanyi oyamba Ghetto Youth mbu wamalayo essaawa yonna abangi ale kasi Ghetto Youth ye ko omuntu yenna gwe kasitoosuka we wandikoze eki wandikomye tugende mu maaso tugutegeka gwaki gwa ku Mmande nga tozikolaki zivaayo zisibibwa zimali kupu ezo kusinkana ku national jjukira ebyo biba na busimu nga tosobola kugenda wali ku national theatre mbu ate oyimirire mbu nibwe oyagala akole ki mumusooka ne muzisiba ne mubaako ne wegoma naye nalaba kye bayita olutalo bampisiza omusajja awo ku palamenti awo abasajja abawanvu nga teri muntu yali awalanye polisipo omwalanyi omutuufu yali ani Kakokolo Kabaya Lebokayayu Kasalova katumenya abantu ngawe mwali Lebokayayu yali mugoberezi bali bakulu sebo Lebokayayu ataizawo yuyo ato abeera eri akubira eri bino byali byabanene nga obiwulire ki bino byabaki mugenda muveeno mu kisenyu ku bigero bamulinnyawo ebiseera ebyo tewali budde nga newoba otutwalako ng'okimanyi nti nno Ghetto Youth asobola okutuuka nakkiriza mu ndowooza ze nti ebigere bino bisinga buli kimu kyobola bosebe obasanga babikola bafisaayo obudde obukola ebigere ebyo Ghetto Youth yakola ati ebigere babikolera ddala era ekigere kya Ghetto Youth si malala gwe okikwateko bwoti ekya Ghetto Youth okwate nekyoli omwana abeera eri biba byanjawulo kati Ghetto Youth yakikola ati ekigere kati ate olaba si kigere kyokka kegabe maaso gwe eriiso lyange nga Ghetto Youth golera bali lifaanana eriryo zendyaba eriryo medimyufu ekimyusa amaaso kiba kimu tetwebaka ekimyusa amaaso byebiri ebiragalagala ebombo mululuuza byemunywanywa ebyo ebyo bitutereza naye tetwebaka saawa bina tubeerako saawa bina tubeerako era ffe tukuuma eggwanga mukulembeze bandituyirizaayo akantuutu ne batujja mu bino bye batuteekamu ebya ghetto structure kyaffe bye tutamanyi simanyi ebyabafande gundi ebyo ffe tetubikola ki
Tembijuwa bulungi. Yafando oyo yali ali ku lootinga waliwo bagetu youth be yalekayo. Yali ku lootinga bagetu youth abapya. Ne bagetu youth abakadde. Yali kujja bagetu youth abakulira ku pizza. Aha, okitege. Waliwo bali abakulira ku bibombo bombe ebyo. Abalalamu ate abalese bano kati ate yali ku lootinga baana. Tiyali ku lootinga bakita. Liso lya kituufu limyufu wedda lyenetegereza. Terifaanagana. Lyali lyagana okukaaba. Ebintu ebyaffe tebisobola kufaanagana. Ngene obofu otya kebe nnyindo. N'ennyindo gikola. Bilalamu omusajja oyinza okumusanga ku training y'ennyindo. N'otyaki. Bazikola batya soko tumenyere kuyebigere ne training y'ennyindo mu ghetto. Ekyo kinaaba kyalulala. Tugende mu maaso. Bageto yote osanga balina kusooka kubasaba lukusa. Kubeera n'okutuulako wano naawe okunyumya byennyumya. Lukusa. Nabaze basaba lukuki. Ngende ensonga nzanje. Nsobola okukolebwako emikolo. Myatwa. Ayabya nnyo. Bebaganye tewali buzibu. Ne bangamba osabikasabikako. Abantu babeereyo nga beesuddiyaye. Nze sirabangako lunaku mukulembeze yali alabye ku mbeera nakakasa nti eno mbeera. Okimanyi nti omukulembeze yali alina waayimiridde bw'ati omuniga yakanyuga eccupa neyita ku mukulembeze wano neekuba ku kisenge. Kwe tomanyi kyaliwo wali. Omukulembeze n'anoonyaawo emmotoka ye gye yajjiddemu nga zonna zitaba za bbulu. Takyajawula. Ng'eziri awo ku mbeera eriwo. Buli emu yaki. Efaanagana zonna za bbulu. Tudde wano. Mutambula. Mugenda ku National Theatre. Mutuuka. Tujive kumukumu nga bali akatogo. Kati ebintu byedda nga obimanyi. Tebyaliwo nnyo byanga byamaki. Asimu. Gundi era abaniga bedda baali physically. Byali bya ddala. Ng'omuntu okuleeta amawulire okugajja ku National Theatre musooka ne mu muntu mayo nga we munaatuma akasimu. Mugende mulabe gundi gyali. Azze. Kati era nadduka ku bigere. Natuuka n'akomawo n'agamba akoze eki. Azze. Nga konfaminze n'embeera ekola ki. Mwatumayo bambega bammwe. Mugende mulabe Principal Azze. Bobi Wine Kyagulanyi gyali. Ebiseera byali ya Bobi Wine. Ya Principal yali tannalifu. Azze. His Excellency Azze. Kikweguli. Mbega akomawa. Netwaweekera. Aba bakolamu. Alala era kye kimwawula kakati. Geto youth ono akomawo agamba nti kiriya emirongooti ki giwanise esimbule. Jukire gaali eno esimbula nagambye gaali ziba zekola ki zemanyi. Njukira n'omukulu yali amaze okitegeera nti ali mu ntalo. Olutalo lwali lumaze okulwangirirwa. Ani yamubbirako? Kukyaliwo kati ate nze mbadde naawe omukwano ogukoze eki ntutte enkofiira yo. Era mu kutwala enkofiira yo ebuzeebuzaawo totegedde atutte enkofiira yo onsanze enjambadde nzirusa omisindi. Nkakasize omusajja otegeerawo omukwano tewakyali. Kati nawe kanneetegeke omuntu gwe mmanyi gwe ntwalidde enkofiira gy'ayina gy'abadde ayina enkofiira ye yokka ayina okuwolera. Siga nti abadde navala yati. Abadde n'akakofiira ke kaki kamu katutte. Musajja gaye gyali kati kola ki kulumba n'olyoka ondabira ekyali wali. Anti omanyi abaana b'omu Kisenya baali bakola lanka kankuzeeyo kemabega. Gwokimanyi nti nno bwe mbaserabidde bulungi National Theatre eyo yayinako MC Kigere. Kigere oba ujoli kiwono yali azanya comedy ne bamalula. Ate era comedy yamachimene Kigere yali nyimba lwamboko. Kigere yali nyimba lwemboko. Naye yali wambwa nnyo kyali oyo yali wambwa nnyo. Yali wambwa nnyo Kigere kati ngomanyi nfe nga tuva mu Kisenyi ne tujja ku National Theatre nga tuzi ku performinga. Ninga enfaana gye tufaanana mu tekola ki tesanyusa oba okitegeera. Naye ng'omunigo oyo aba n'akazindaalo ng'atulabira eri
naga bannaye abayina ebintu byammwe ebintu byammwe mbikwato mbiri omuntu muyimbi munno ate mwe mwali mwagala bagambako buga ate ebintu byammwe mwabijamu gete mubiyingiza ne agamba bano bannaye abayina ebintu byammwe mu binyweze ow'essimu yo ginyweze waliwo embeera eyingidde ki kyali kituufu yali alina okulabula abakiraya nti waliwo abantu abajjanga ate nga tujja ku siteegi kusanyusa ate kyabatumanga kutwala essimu omuntu gw'oyogeddeko bw'oti nga ajja buzze ku kkubo ate nomaana omuwani microphone asanyusa abantu bewakoze baali bababuuse era Kigere yakulanga buvunaanyizibwa tetwalina mbeera yonna naye Kigere tewali buzibu bagambye bikkako naye embeera yaliwo twamusonyiwa n'okumusonyiwa twamusonyiwa Kigere kubeera naye talina gye yalaga tuli naye singa abadde mu America twandimugambye pole kiki ayinza okuba nga yali atwogerera nga alaba tulina gye tulaga tuli ku nnyonyi yali ataasa bantu naye ffenna twasigala musajja akomala bagamba gyali sawa yakola ki kulumba kibinja kyali ky'abantu nga bameka kati gwenze njagala nkubuulira ekintu kimu bwogera ku makya n'olikodinga oluyimba mu ghetto ng'ova mu ghetto nga bakukonfaminga nti wamuli wa mu ghetto eyo olwo oluyimba luba lwa society eyo yonna kituufu ebintu bya ghetto ebikolera wamu waliwo n'abasinga okwagala oluyimba olwo okusinga gwe nannyini ki ekituufu nga ye omusanga aluyimba nga si lulwe naye nga gakyali wange yalukubye kugambye nga walwagala okusinga nga wagenda n'eyo alina gyagenda eyo gye batakumanyi nga terunatambula nnyo nga waluyimba nga bagamba lulwe nga ssebo yafunayo n'omukazi eyo ku luyimba olwo nga naye omukisa gwayitira ki wayitiraawo ali principal yali abbye ghetto yonna ekigambo kubba tukozeseza kinene yali atutte ghetto yonna yeyambisaako ku kintu ky'abakwano be kuba baali bakwano ki yali yeyambisizza kintu kya ghetto yonna essuubi lya ghetto yimba ate ye kyatamanya kuba principal omusajja mugezi osanga senga yakimanya nti lino lyentwala ssuubi lyaki ya ghetto yani tutemu ekiki ekirala nga mwayi bandi muyiyiriza kuba bali baki bali bayiya ate tewawala we bamala ne bakola egundi awe tujja omulaasi wetujja tugende mu maaso ghetto yonna kati tubala abantu 50 bonna bagamba azze tugende naye eri kwekimanyi nti nno abantu tebamanyi kyaleetera principal gula baasi eriko 100% badiki 100% bad news tewali gulire eddungi nali muliri mu baasi gwe tulabe tegeerawo nti obuzibu bukujjidde kyenva nkuddirayo wali emabega nti nze okimanyi nti nalabako ku baasi eyo era nze ndaba abantu abalowooza mbu asobola okuba n'embiranye ne principal ng'ali ku muzannyo gwokimanyi nti baasi eyo nagirabako ko olumu n'amaaso gange ng'erina weepaakinze neefulumamu abantu nga 30 naye nga buli muntu agifulumamu akutte embuukuuli embuukuuli kumuki 100% badiki goloza ki ekimuleetera ogigula kyola nakuzizza emabega kyeti yali amutaddeko mu mbeera bino byonna ebiriwo byaki byakuzannyamu alaba n'aseka bino ebyajingo sho yamukuba eŋŋumi byali byakusaagiriramu ejingo sho yakuba principal eŋŋumi ebintu bya jingo sho eyo sibimanyi tuveeyo bali nyakusigira kifaananyi jingo sho saamutegeera nnyo kale yaliko mukwano gwange naye saamuwa nnyo obudde kuba ate nze ndi mukwano gwa principal kuva ki kuva dda okitegeera oli principal azimbazimba ghetto bwati kuva yeyita ghetto president goloza emyaka emeka emabega his excellence yendi yeyise abani president wakamocha president ne ghetto zonna yonna gye zikola ki eziri era tekikola jingo sho waba yakikola tetwakisanyukira
Nayisamu omukulembeze amaaso. Kuli kodi. Tugende maaso. Kati pozi tubaddewa. Tubadde wano. Nga baasi agiyingizaawo naye ate obadde otuwalifa. Baasi nga tennayingirawo. Nkugamba olutalo olwali ku national ki. Ebintu bino bya ddala sijjukira lunaku bulungi. Either yali Monday, either lwali lwakusatu. Kuba ennaku ezo we wabeerangayo shows. Monday yali egatta. Yali popular nnyo. Yali jam session. Kati nga olwokusatu eba by the way n'ebiseera ebyo bonfire yali tennajja. Abantu baali bakikubira wamu. Yali Monday. Naye nga baagule baali kati abaagule bajja batandikawo ebintu byabwe naye nga bamaze kubeera waawo. Kati olutalo lubalukawo. Muve n'ekibiina ky'abantu nga 50 muva mu kisenyu mwambuka waggulu ku parliament. Ng'era bulijjo. Atambula empola talama. Nga n'omukulembeze yatuuse dda. Kakokolo de mask yabakulembeddemu. Yakulembedde ekibinja. Kabaya yali muwanvu atambula bw'atya bo. Engatto nnene abanyiga baba n'engatto nnene. Ezitowa. Kabaya yedira ayambala sayizi adamunya. Kale obanga adamusatu. Sikindende zinyambala adamunya tosobola kuongeza na Kabaya. Pozinga engatto just mbere yamukwata nga zayambala zaize tezimutuuka butuuzi. Nezi nalaba Kabaya ng'olida yambadde engatto. Kabaya yalina engatto ng'erya nsawo ya kamera eri ibwekyo. Atambule mumija atuyanya sale ntuyo wati. Waliwo zile engatto z'amaswaga. Kale gye wamulaba ayambadde naye nga sayizi ye yennyini. Ali mwana mwezi. Ate twenkana kigere na Kabaya okoze mwezi. Kale ana mu 6. Ananga mu 7. Tomuwanvu yannyo muteke kwa. Ana mu 7. Nera musajja muwanvu. Situliko. Kirogere kyayina okuba. Ana mu 7 wano. Ana mu 7. Nalaba Kabaya nga temumenya naye kennyini. Ngalira kigambo na kimu nentiirawo ne ngamba kati ate yali mubi era bannaye abantu mwana tulaba abantu bikusenyuka kati nyine era entalo zendaba bayuti abamuyisayisaamu eggaali Kabaya oyo naye tibamanyi tibababbirangako ku byafayo byani ya Kabaya gwe tulowooza bantu muno mu Uganda mulimu bakabaya nga 10 naye nga bava mu Kabaya ogwo duplicate. Ngere maaso sajja bakubye eggaali bagivuga ejjudde ogitegeera Kabaya balina bibataddeko batambula bateekako bwe bakyo babireka mu ghetto. Setuba ne respect mu ghetto. Dikoma wano kiza eki tupedi mtu yali ate ebyo ebintu twabikyusaamu tukyabinywa bwe bityo tunywawo obukyayi eri kigere yali abawayiriza eri ku muzindaalo kituufu. Kale kyemunenya nti kale afazali Edi Kigere yani tutuukiridde n'atakyogera ku microphone n'atugamba nti bannaye mukweka ebyammwe ova tugamba wano nti okubatuukangako yali protocol totuukanga kugotasobola omusajja agenda n'abalaba nga tabasobola nga alina kiisa wali kaleereetu kadokooli ate nga tuli mu kifo kyekimu naye saba omusajja mukubira awo empyo n'agamba kyo n'agamba ki nange singa era nze naliye n'ali kikozesa kalookooli Banange batuuse mu kweka ebyammwe. Gomana Katonda olali katukome wano. Abasajja bataddeko eggaali angambye eggaali yali tenyooka. Discipline yalinga discipline. Andi oli Kakokolo de Mask yali musajja ate muyivumu. Era kimanyi nti Kakokolo yafa mugagga. Yali yafa si muyimbi nnyo nga teri amumanyi. Oyinza n'okunoonya abayimbi kati abaliko. Yali mugagga Kakokolo. Tujjatandikirawo mu paati yaffe endala abayingidde National Theatre oba ku olwo. Baba lemesa okugiyingira engumi yavuga musajja afuna emmotoka ye principal oba yamubulya ddala addusa bigere mu episode yaffe eddako weraba